sitera genda live budde bwebuti sitera nnyo kukikola naye gyenfubutuseeyo tusibye mu studio ne King Shiba tubadde tukola oluyimba baluyita X tugenda kuluta lunaku lwankya naye ngenza okukomawo nga ndaba ekiri ku TikTok ekiri ku internet anyway sisooka kwerabira bajjukiza nnaku z'omwezi 12 omwezi ogujja ogw'omunaana abantu bekkata we are for the coming King Shiba ndi Omukunja Atasera nina byendaba wano nina byendaba oba nammwe bye mulaba ndabika nakyo sirabye bulungi omanyi okwetegereza kikulu nnyo nze kyensaba nze bayira wensaba bwenkanya akalwaliro ke banteeka mu bankosa okitegeera naye nesifuna bwenkanya ng'omuntu kyokka ate on top of that banziguddeko emisango gye simanyi mbavuma nation nga mannya gaabwe bo kye bankola nga baali baagala nze nfiirwe obulamu bwange nze siri mwana wa muntu bwe baamala okunzija mu ddwaliro n'alagira maneja we n'ankasuka mu nnyumba ne batambula ne bagenda eggulu ne batafuna ssente kati ate ku luutu esembayo ate ne badda nga ndi mu nnyumba njavula n'ebibivi paka ngende nnonya ekyokulya njagala obwenkanya kozi nekyero ebintu byange ebyebbeeyi bye babina babirilizinga nze nina famire zange nange abatali bulungi so ku lw'ensonga eyo nze nkubiriza abantu mulekerawo okwesiga abantu ekituufu kiri nti kye beeyita si kye bali emutunda walano naye okyoli muyimbi emutundwe nebandeetera banzija wange mu nnyumba ne bandeeta emutundwe nga bagala tukyokoze nakwatako ku mwana wammwe tomukwatangako kuba tali simukutte wansanga ntudde nzekka nakwatako ku mwana wammwe tomukwatangako mwana media yali amusitudde era walinagezi naawe oyo naye nakwatako adde musemberako bwenti tomusembereranga lwaki mwagamba nti nakuba omwana wammwe mwalumizibwa mbomama ekifuba ngololo kubanga munoonya abantu ebivulu bijjule bigambo byabwe bennyini be baali bapanga obutiba bwabe babuyita Donasiya yayogera kati ajja kwepangira babuguddemu obutiba bwabwe pozi n'ekirala abaana b'abantu abawala abali mu maka ge awo embadde njagala awo tebali seefu wano wembadde nsinga okwetaaga wano bigambo byabwe bennyini be baali bapanga obutiba bwabe babuyita butiba kati ajja kwepangira babuguddemu obutiba bwabwe pozi n'ekirala abaana b'abantu abawala abali mu maka ge babajjeyo abaana tebali seefu babaleetera abasajja ab'enjawulo ne babeebakirako eyo kyokka nga abaana bakyali bato era abazadde abaamuwa abaana yagala bakimanye nti abaana baabwe tebali seefu lindako sofa eriyo abaana abawala 3 bagenze kusika mukwatawana mu basika obusolo mumubakuza ebyoya so actually omuntu oyo si muntu mulungi gemandako abazadde bayita abaana baabwe nti mubasike mwenyini edda mwenyini ajjayo abaana n'abaleeta yeefuula kale ye yeefuula omuntu omulungi mu bantu abantu ne bamusemberera kumba abeera ayagala bakozesa alina ensi gye yali ayagadde antwalemu neetunde nemugamba nze seetundangako naanumiriza mbo nze Saudi nali neetunda nemugamba Katonda okunzijjako omwana wange seetundangako wenagaana ne gubeera omusango naŋŋamba kale wano e Uganda waliwo obukutu naŋŋamba asobola okunkyatingira abasajja abakulu abanene mu gavumenti kozikira yange ennungi bampenga $150 nga yali $5 nze ndya $10 wenagaana nefuuka empalana ekiseera kyatuuka ne mu blocking wena mu blocking empalana we yava lwaki omblocking ompangira ki oyagala kunzita blabla kadde mu kitegeera wenaga live ya leero nsaba ompulirize bulungi nange nina obujulizi ku mukazi oyo nsaba ompulirize bulungi ebigambo ngenda byogera sibigattagatta nnyo nga mbikutulakutulamu katono olunaku lwe baasooka okusiba Doni Asiya
mbagambye ebigambo ngenda byogera mbikutula so that sikolera mu nsobi. Olunaku lwe baasooka okusiba Doni Asiya nga full figure ya musibye, natambula n'ebigere byange nalinnya ka boda nawerekerwako bawunsa wa King Shiba no munnamawulire wa bannamawulire bange baali bana mu bufunze. Natambula n'ebigere byange mpaka ku kooti. Twasooka ku poliisi ekatwe. We twatuuka ku poliisi ne batugamba Doni Asiya abasibe babatutte bali ku kooti. Ne tulinnya boda ne tuleeta mpaka ku kooti. We natuuka ku kooti natambuza ebigere byange ne ngenda mpaka awali Doni Asiya ng'ali mu kaduukulu, nga Doni Asiya amaziga gamuyitamu. Bwe navaawo nga mmaze omugumyako mukwano guma full figure bw'atyo bw'akoze mukwano, Katonda gy'ali mukwano. Ne ngenda mu tenti we balindira abasibe baleetebwa okuwoza emisango. Nasangawo Kaluvini Kayanja, nasangawo Yugi etc. Nasangawo Nobat Event, nasangawo Joseda Buloga n'abantu abalala besikyajjukira bulungi. Bonna akabonda ako kaali katudde wamu nga kazze kulwanirira Doni Asiya ave mu mikono gya full figure, ave mu mikono gy'ekkomera, ave mu mikono gy'omulabe, ave mu mikono gy'omulyolyomi, ave mu mikono gya sitaani. Bino byonna nsose kwekoonayo omuntu ategeere gwandaba bino otegeere nti byenjogera nabiraba n'amaaso gange, tebaabinyumiriza si mboozi mpange. Nali nakatuula awo nagendola ndaba omwana omuwala yali asitudde ka bebi. Oluvannyuma ndaba Naalongo Kitone Nampijja ng'atambula wakkirira wayambula wayingiramu eri ofiisi wayingiramu eri wadde eno wajja nga waatuuyana bwajja bwakebera ku mwana we bwagira bwagenda eno ng'omanyi omuntu nga mu bantu bonna abaaliwo Naalongo Kitone Nampijja obwo obudde ye yali alaga nti akola ate era ekituufu yali akola. Twalinda netulinda essuubi ne lituggwamu. Oluvannyuma ennyo ne bayita Doni Asiya mu maaso g'omulamuzi. Era Nampijja Kitone ng'aleese endagamuntu bapanze bikinga nga ngamba dduko gamba Doni Asiya we bamubuuza ekyalo ayogereyo nti bamuzaala nga okupangapanga olabe nti omuntu eyo yonna nga tuvuddeyo ne tufubutuka. Mbagambye live ya leero ngenda kubeera very critious. Kyova olaba ebigambo mbyogera sibigattagatta. I wanting to being very critious. Bwenvudde gye tusiibye leero nga tusibye mu studio mbagambye nga tukola oluyimba baluyita X ndukoze ne King Shiba tugenda luta lunaku lwanca kyemmanyi. Nensanga bino let me for the earring bino abaana Doni Asiya wana aligamba abaana abali mu maka ga Nampijja Kitone wananyonyola full figure na
bajjeyo abaana tebali seefu abasajja ab'enjawulo ne babeebakirako eyo kyokka nga abaana bakyali bato era abazadde abaamuwa abaana njagala bakimanye nti abaana baabwe tebali seefu lindako sofa eri abaana abawala basatu bagenze kusika watawona mu basika obusolo mumubakuza ebyoya so actually omuntu oyo si muntu mulungi lindako abazadde bayita abaana baabwe nti mubasike mwenyini edda mwenyini ajjayo n'ebirala bingi kuba ndabye videos nyingi nzijukidde akantu kalyaka mu birala byonna kenjagala ofunzafunza nako ebintu bino era buno obubaka omuntu ow'ekisa ennyo bw'onaaba ondabidde ku Donasiya nkusaba obumuntu usizeeko Donasiya nga bamuleese mu maaso g'omulamuzi Naalongo Kitone agobye ku bipapula akoze bitya bikoze bitya omulamuzi yagaana okweyimirirwa ng'ensonga zirabika nga ze baali bawaddeyo ezaali ennafu. Naalongo Kitone yakwata omwana we gwazaala owuwe nga ntunula n'amaaso gange yakwata omwana we gwazaala ne bamukwata amannya ne bamuteeka ku biwandiiko awo nga ntunula bye baali bawaayo ng'ebyo simanyi bujulizi kweyimirirwa mu kooti simanyi bikoze bitya. N'agamba omulamuzi nti Donasiya alina omwana omuto ow'okuyonsa akyayonka era tusaba ow'ekitiibwa omulamuzi okusinziira ku nsonga eyo okuba ennaku ze baamusibye gy'abadde munda akaana ke kabadde bweru otusaasira omute alabirire akaana ke ayonsa akaana ke ng'akaana kaagamba ke kaana akake kaazaala aka Kitone. Nkugambye ebyenjogera nabiraba n'amaaso gange. Omulamuzi we yatunulanga ne babuuza n'omwana nti omwana yaliwa ne baleeta akaana ne bakalaga nti omwana wuuyo alina bebi gwa ng'omwana wa Naalongo Kitone amusaddaasa amuwaddeyo amuwadde Donasiya amutaasa afulume ekkomera. Bwemba byenjogera bipange Mukama njijaako buli kyewampa okitwale. Omukazi yakola buli ekisoboka ku bantu bonna abaali ku kooti okuva ku Calvin Kayanja Yugi etc. Nobody event oyo omusajja omuddugavu oyo oba ye bawa Kitone miss I am not the no because bitya Kitone yakola ekisukkawo Donasiya okuva mu kkomera. Era obudde obwenzijukira bulungi ekyali ku internet ng'ensi yonna evuma fulufiga alinga guno olinga guno oli kitemu toleredde otisabule olinga guno gwe kiri fulufiga ololololo ng'era abantu bonna natunulira abantu nga Donasiya afulumye ekkomera ne Donasiya abantu be yasookerako okwebaza yagamba Naalongo Kitone nga Donasiya akaaba. Donasiya njagala ojjukire n'akatambi nkyakalina mu simu yange ng'okaaba nga weewuunya mu bakazi abali ku nsi okulaba Nampijja Kitone okubanga yali ayiyeewo omubiri ove mu kkomera. Era abantu bonna abali ku internet komenti ezisinga obungi nga bagamba Naalongo Kitone wangaala oli Katonda w'ensi eno oli maama waffe maama tikitoko maama waffe maama alekeredde abawali maama Nampijja Kitone maama waffe omulungi Katonda yakutuwanga kirabo Katonda yakutuleetera. Essaawa eno mwakyusizza amafumu gonna ebivumo byonna biri ku Nampijja Kitone. Ntunuulidde obutambi bwa Donasiya mwannyinaze Donasiya I am not for the ear okusalira omuntu omusango
nze sisobola salira muntu musango kubanga nange ndi mwonoonyi. Naye buli wobanga n'omuntu yenna ne wabaako kyakuyambyeko ne wekaba akantu katono bwe kati akafanna bwe kati, bwe mwawukananga obangako ebigambo byewerekereza. I wanting you Asiya to remembering nti essaawa eno oli ne full figure era ye mukwano gw'onfanfe mbalabye muyimiridde oli kweya byoya by'ebyomunju byonna bye mubadde muyitamu nefu ne Nalongo Kitone simanyi bakola batya, simanyi twapanga emisango mbubagaye mbu full figure yakubye omwana wa Nalongo Kitone, simanyi ne Nalongo Kitone alina abaana be yajja ku bazadde n'abaleetewo abaleetera abasajja ne babeebakako alina byonna oli kubyogera. Naye weerabidde nti full figure yaliko mukwano gwa Nalongo Kitone enfanfe ng'era balinnya mu kimu era nga beegatta wamu gwe n'ofuuka omubi. Naye njagala ojjukire nti akaseera ako Nalongo Kitone alina ebyama bye byataayogeranga ne full figure alina byataayogeranga. Ekyo tekitegeeza nti nabo tebalina mazambi gaabwe. Era njagala okujjukiza nti akadde kasobola okukyalwa kuba nti tayimu obudde bukerewa kale. Ebintu bya Katonda awo yebituleetera okubyetamu oluusi nti ebya Katonda birwayo, amazima go galwayo, ate obulimba bwanguwa. Ate n'abantu bafe ab'oku social media abawagizi bafe nabo beerabira mangu. Naye nandisabye Katonda n'atukuuma ffenna nga we tuli ku social media byonna nga bize bibaawo ne tukiwaamu akaseera. Olunaku lusobola okujja nga full figure oyo gw'olaba ali ne Nalongo Kitone oba nkaddemu mu Luzungu oba nkoogere mu Luganda. Olunaku lusobola okujja enkya wasobola oyitawo omwezi gumu 2 3 4 ne weguba mwaka ne wegiba myaka nga full figure yali ne Nampijja Kitone oyo nga Asiya osigadde wakati. Yambudde nnyo munno. Ffenna buli we tubeera awamu wabaawo ebitatuuse Asiya. Naawe toli mutuufu nnyo mwannyinaze. Munno omwambudde yenna n'omwambula yambula n'omukola bw'oti. Kubyamu akafaananyi nga gwe bambudde bwe batyo oli mukyala munno. Yesu ayinza okuba simuwolereza, nze siri muwozi wa misango, saasoma, siri looya, siri judging, siri ki. Newe oyawukananga ne munno ng'alinayo akantu ke yakola akalungi bwe kati. Tomwambulanga nnyo mutuusaawo. Kubanga enkya busobola okukya ng'ate era omwetaaga. I don't know for the getting. Naye omukazi omukunkumudde n'omusensula n'omuteeka wansi bw'oti mu maaso ga full figure. Weerabidde mu kadakiika kano ke tuwogera namu, weerabidde n'okwerabira nti kalumanywera kazaala byonna eyabireeta okutuukawo ye full figure. Ye yakukwata n'akuteeka munda. Era ne wetwali ku kooti awo ng'oyo omukazi akulwanirira oveeyo. Amagye ga full figure go gaaliwo nga galwana nnyo obeereyo bakutwale mpaka luzira. Kubanga wovaayo n'ogamba yanjijjamu n'olubuto ne bampa olubuto ne banfunisa olubuto nandetera akasajja ne kanfunisa olubuto kakati ne baba ne banjijjamu akabuto n'agamba oyo bbaawe mbugenda omuggyemu akabuto okasuule wali eri. Asiya. Asiya nkuyise emirundi emeka kanyina za kalungi. Asiya. Asiya osobola okujjukira bulungi nti we mwali mwejjamu embuto zammwe temwali mu kamera era tewabyogerako.
osobola kijjukira nti tewali mu kamera Donna Asiya. Newe yali akuleetera akasajja kogamba nti yakuleetera akasajja ne bisimene mwegaddanga ne mukola ki? Okimanyi nti bano abantu b'obinnyonnyola tewali yaliyo? Era okimanyi nti oba wali ofuna olubuto wali owoomerwa? Okimanyi bano abantu bonnyonnyola b'oyagala bakwatibwe ekisa? Okimanyi bo tebalina gwe balinako kisa ku nsi? Okimanyi nti wawoomerwa sekisiwo n'otuuka ofuna olubuto nga teri yaliyo byonnyonnyola ensi? Okimanyi nti tebaaliyo bano abantu b'oli okubinnyonnyola? Naye okunkumudde omukazi yenna omumazeewo ne bu bizinensi bwe mwabadde ajja ekikumi bwonna obukunkumudde. Kubanga w'okola vidiyo n'ogamba n'abazadde abalina abaana bammwe abaabawa oyo omukazi mbusenga motivating speaker, muggyeeyo abaana bammwe babasika obusolo, muggyeeyo abaana bammwe oyo omukazi si mulungi aleeta abasajja ne babeebakako, muggyeeyo ne ka bizinensi ke konna okatemyetemye okasudde ku ttaka. Naye ng'ate Donna Asiya essaawa eno ali okugamba abantu alaga abazadde nti olumirirwa abaana baabwe be baawa omukazi ng'aleeta abasajja ne babeebakako. Obaddengayo ng'obiraba naye nga tobyogera, ekitegeeza obaddenga obiwagira, mubaddenga mussa kimu. Kubanga singa obadde tobikiririzaamu, singa wabyogera dda, oba singa wamuwabula dda nga munno n'omuzza ebbali n'omutuuza n'omugamba Naalongo kitone, kyokola kikyamu okuddira abaana b'abanno ng'obaleese bayamba n'oleeta abasajja babeebakeko. Naye bw'oba ng'ogamba Donna Asiya obudde buno nga bw'ovuddeyo okubyogera essaawa eno, ku budde buno nga bw'ovuddeyo okubyogera mwannyinaze, nga ebbanga lyonna obadde obisirikidde, kitegeeza naawe obadde paati era obadde ng'obiwagira era mubadde nga mussa kimu. Bw'oba ng'ogamba nti akasajja yakuleetera akasajja ne kakwebakako, Donna Asiya ku myaka gy'olina kannyina akalungi, ku myaka gy'olina Donna Asiya, ku myaka gy'olina Donna Asiya ng'okyogera lwatu n'oyogera n'ogaba wazaala ne ku mwana, wakuba ne ku kyeyo mwannyinaze, olaga obonyeebonyeeko, kitegeeza ebyensi obirabyeko. Obudde buno bw'oba oli kukakasa ensi mu maaso ga full figure nti Naalongo kitone yakuleetera omusajja akwebakeko, naawe Donna Asiya n'ogenda nga bakuleetedde omusajja ne bamukuleetera nti wuuyo genda akwebakeko, nga tebakukubye kalifoomu. Kuba mu sitatimenti yo mbadde nninda ogambe nti bankuba kalifoomu oba banteeka ku mudumu gw'emmundu. Naye bw'okomezaawo n'ogamba bandeetera omusajja nneebakeko, nange ne ŋŋenda nanneebakako. Donna Asiya nga wagenda nojjamu bulawuzi, nojjako obuntu bw'oteeka ku ngalo buno bw'otera obikka ku ngalo, nojjamu empale ey'okungulu, nojjamu akaleega, nojjamu nika, n'ogwa ku kitanda ne bakukwata ku mabeere, n'ogaziya amagulu n'ebirala ebyaddirira, ne weepiica. Ku nkomerero ya byonna nga tojjukidde nako nti Donna Asiya we baba beepiica bambala kondomu okuziyiza olubuto in case nga tolwetaaga, n'otuuka ku level ne weebaka n'omusajja gwe bakuleetedde, ne weepiica n'omusajja gw'otamanyi nga bamukuleetedde buleetezi, n'akuwa olubuto ne mutakoma kukuwa lubuto. Donna Asiya ku myaka gy'olimu ne mukkaanya nti katuggyemu olubuto ne nga w'obinnyonnyodde ne baguna ogamba nti bakuggyemu olubuto.
ku nkomerero ya byonna ne bakubuuza oli malaaya n'ogamba siri malaaya seetundangako naye oyo omukazi abadde ampaayiriza ng'agamba abantu nti ndi malaaya oyo nampijja kitone abadde ampaayiriza mbu nze ndi malaaya era yampangira ddiiru tufune mbu waliwo bu apu wano mbu n'obagaba omusajja ajja n'akwebakako n'asasula $150 simanyi gwe ofunako mbu nampijja yagamba gwe weebakenga n'abasajja nga gwe ofuna $100 ye atwalako 5 ng'onnyonnyodde ebyo ebigambo Donna Asiya mwannyina omulungi oli kwokya. Bano abantu abali essaawa eno kuwagira Donna Asiya bano bonna mikwano gyaffe bonna bafaani baffe boolaba abali okuwagira abali okukubira enduulu essaawa eno abakutte nampijja kitone ne bamuvumaavuma ne bamwanika ne bamukaza ne bamuteeka wali ne bamulangira oli kifero oli kibbi oli kitemu oli kitujju oli malaaya weetunda oli kibi oli kiddugavu oli mumpi oli muki n'ebirala byonna. Olunaku olw'enkya basobola okukyuka ne basala eddiiro beke pyu. Mpulirange oba nuka inte oba bino oba nandibyogedde mu luzungu. Mpuliranga bano bo bannaffe bo bagiwaga bagiwa omuliro ekyo teweetaagawo na kubuuza. Era bagenda giwagira ndi naalongo bajja muvuma bamukomye gye bamukomeza. Naye ebigambo nga wooli okubyogera nga w'obinnyonnyola kuba naalongo yayogedde ateekwa okuba tannayogera. Buli w'oyogerera omuntu ng'asirise. Ekizibu kyaffe ffe kye tulina ayogedde gwe tuwuliriza. Era baida we naalongo asobola okera najja n'ayogera bonna ne bakyuka ate. Bonna ne bakyuka mu ddakiika buddakiika. Kati wenjagala osinzira okugamba Donna Asiya kuba Donna Asiya gwe oli mwannyinaze. Oli muganda wange oli mukwano gwange ne gye tubadde nga tuwesanga omanyiiyo. Kati wenkusanga ku kadde kano nga nkulaba okola ebintu ebiragira ddala. Kubanga Donna Asiya ky'olina okujjukira oli mukyala. Ngojesembereza nnyo bwe. Oli mukyala. N'oli gw'oli okwabya gw'oli okutemaatema sipa eyo mukola kimukazi munno. Kale byonna tukkirize bino byonna tubizze ebbali tusooke tukkirize nti naalongo kitone mukyamu. Byonna tusooke tubikkirize kale. Tukitwale mukyamu. Kale mukyamu kale tusooke tukikkirize. Deni waabeera omukyamu Donna Asiya gw'oli mutuufu 10 ku kinne waakyo mwannyinaze. Okay, kale omuntu awandiika comment n'akola ne video n'avuma naalongo kitono olina ogutima ogubi oli kampi wakula bubi olina okatima akabyodde. Tugambe nti oyo yaavuma mutuufu. Katonda bw'atuukira wano essaawa eno n'atunona. Tugambe nti yaavuma akatambike konna ebikolebwa nga tetulabayo ebiri mu nzikiza bituufu. Nze nno nandirowoozezaamu bwe nti ng'omusiru. Kamera eno tesolovinga buli kimu. Era byonna Donna Asiya naalongo ne waaba akusombezza ki ne waaba akusobezza ekifaanana kitya yakununulako okwo mu mikono gya full figure. Era naawe ojjukira bulungi nti kwolwo olunaku full figure yali aweze nga yeewaddeyo okufa n'obutanyaggwa. Akuteeke mu fikisi. Akuse mu fikisi. Donna Asiya taatawo namula oba yali taata. Ab'eŋŋanda zo ndabika nalabawo omu.
n'embeera gye baalimu. Wandisinzidde ku ekyo Doni n'omanya nti munnange waaba alinako we yannyamba. Ekizibu ffe kye tukola ku nsi, munna akusobya ensobi emu n'ekwerabiza ebirungi 99 byakukoledde. Oyabiza nnyo mukazi munno Dona Asiya. Ntuuse n'empulira nga obulumi nange nga kinga omuntu. Munno omwabiza nnyo. Ebigambo by'oyogedde bisusse ku bibadde byetaagisa. Kale wandibadde obyogera eri omuntu omulala n'ataba full figure. Nekirala maama wange full figure. Kuba maama full figure oli maama wange. I mean oli jjajja wange. Kuba ekya maama natandika owulira full figure ndowooza. Oli jjajja wange, myaka gy'olina era ekitiibwa nkikuwa. Okitegeera? Era ekitiibwa ky'obwa presidency advisor ky'olina. Bagamba oluusi ne gw'ozadde asobola okukubira eŋŋoma n'ozina. Mami nammwe muli bakyamumuuko. Nga presidency advisor oli jjajja waffe oli maama waffe full figure. Ddala kikujjako kiwa olaba nga Dona Asiya asabuka n'ebigambo ebyo byonna. Kikujjako kiwa omukomako n'omugamba mukazi munnange, omukazi alina by'atayogera. Naye nga mazima ddala naawe olaba nti kamera weeri. N'oyongera museesa n'omubuuza tubuulire bakwata abaana b'abendi babasikamu obusolo babasika ebyoya nga okimanyi mukazi munno, naye nga nawe waddayo mu kisenge okimanyi nti ayokya. Ensi yaffe banyumira efaanana bw'etyo. Banange n'abakulembera eggwanga lino nammwe ensi ebanyumira abantu tuli bwe tutyo. Ngenze ku Yugi Etcetera. Yugi Etcetera oli muganda wange. Naye leero nnemereddwa okutegeera awatuufu wa woogwa. Teri kintu kya bulabe ku nsi nga lunaku ku ky'omuntu ng'abantu tebategeera wa awatuufu woogwa. Kubanga we twali tuzze olwanirira Dona Asiya, Yugi Etcetera wali ku ludda lwa Dona Asiya. Naye simanyi oba ate obusungu naawe wabugjeewa? Oba binnemye okutegeera. Sigenda kusalira musango Yugi Etcetera. Kimmanyi nja nakunoonyaako okwo tuwogeremu ng'abooluganda. Kubanga ffe tuli ba Luganda. Naye nnemereddwa okutegeera. Ku mulundi guli walwanirira Dona Asiya ave mu kkomera. Era wali ku ttiimu Nnaalongo Kitone wali naye nga buli kimu mutetenkanya. Kati simanyi oba obusungu wabugjeewa oba naawe oli binnemye okutegeera. Kaluvini Kayanja ye mu bino sirina kye ngenda munenyaako. Ebbanga lyonna tutera okumunenya naye Kaluvini Kayanja tewali kye twetaaga munenyaako. Kwe Kaluvini Kayanja era omutwe gwe ogulaba okutegeera kwe si yeekuli awo. Lwakuba nti ffe twamanyira nti buli olaba omuntu alina omutwe omunene ogususe ku gwa banne tuofunamu okulowooza nti alina amagezi gali omwo mangi. Ye Kaluvini Kayanja asobola beera awo mumalireko budde. Era Kaluvini Kayanja oba ali ku ludda lwa full figure oba ali ku ludda lwa Dona Asiya oba ali ku ludda lwa Nampijja Kitone, ye sirina we nsobola munenyeza. Oyo ye bw'ati eriyo omuntu gw'oba wakkiriza n'ogoyo koomuleke. Ne Dona Asiya ku bintu byonna nga w'obyogedde. Waliwo abagambye ndabyeko komenti z'abantu ne vidiyo z'abantu ezigamba Nampijja Kitone kya mutima mubi
lwaki kyagenda ne kijjayo empapula ng'ate kyali kyamweyimirira. Bwe ntunudde ebigambo Asiya byayogera nga wajja abirambika. Tulina ekizibu kya mulundi gumu ku nsi wano nze kyenzize ndaba mu mikwano gyange ne baganda bange. Abantu balinamu okulowooza nti omuntu tanyiiga. Era omuntu wanyiiga n'abaako okusalawo kwasazeewo. Omuntu abeera buli kaddaga lwaki yakikoze, lwaki yasazeewo bw'ati. Naye omuntu bw'aba yafuna okunyiiga n'agenda ajjayo empapula okweyimirirwa kwe kwe yeeyimirira omuntu. Nga nakweyimirira nentuuka nenjja nenjigyayo empapula. Bameka wano be baagalidde abasajja ne bakwata jambiya ne batema abaana b'abendi. Bameka be baagalidde abasajja naawe omwana w'omuntu obutwa. Bameka be baagalidde abasajja n'asuula omwana w'omuntu eddalu. Bameka be baagalidde abasajja n'ayiira omuntu amazzi agookya. Era oli bw'amala okikola era bandivudde ne bagamba ekikazi kinnampijja kitone bannange kyatta Asiya kyamuwa obutwa oba kyamuyiira amazzi agookya. Naye oli byonna waaba tabikoze oba tamuyiiridde asidi n'agamba akanjijeyo empapula zange. Bannange nina ekintu kimu kyempulira munda muli munze era kyempulira. Full figure asobola okuzannyisa geemu n'akuleka wakati. Kiriza nange oba wakana nange sirina buzibu, sikulinaako buzibu ne woowakana nange mmanyi owakana, sikulinaako buzibu. Nkiddamu mami full figure gwe sirinaako tabbu ku nsi. Mami full figure gwe nzizenda mami full figure. Nkiwulira munda munze asobola okuzannyisa akandolindoli n'osigala wakati. Era Asiya basobola okuzannya firimu n'osigala wakati mu firimu yo. Kubanga neewuunyiza. Yesu ffenna tusanyuka tufuna essanyu era tusanyuka mu ngeri z'enjawulo. Neewuunyiza Asiya essanyu ate gy'oli Awalabude ery'omuggundu eriyitiridde erikutuusa okweyabya ottuuka ku ekyo. Ku muntu eyakukwata n'akuteeka mu kkomera. Ekkomera ffenna tugimanyi nti geyeena ya ku nsi. Omuntu n'akukwata awatali yadde okusaasira ng'amaze n'okuswazaswaza ng'ekitagasa akatambike twalaba n'agamba kyakona obugalo lengera obugalo ono bulijjo omuntu simanyi ddubu simaba yamuyita biki. Era byonna n'amala obikukola n'awunzika ng'akukutta akutadde mu kkomera. Kyokka mu kaseera tewannayita na myezi giri awo gy'ogamba biki. Oli musanyufu nnyo gy'ali. Oli musanyufu nnyo osobola n'okweyabya ne weenyumyako okuva ku kaviiri okukka mpaka ku mabeere mpaka wansi. Osobola okwenyumyako n'onyumya ne ku munno eyaliwo mukadde ako ng'omuntu ako ng'ensi ekyuse nga buli omu akuvuddemu. Kubanga Asiya wali mu kkomera nga waliwo nga social media ate ekuvuma. Omukazi n'agumira embuyaga n'agamba oba banvuma kabanvume naye kamuggyeyo mu kkomera Katonda alisasula. N'akuggyayo mu kkomera. Era abaamulaba obubi ne bamulaba bubi ne bagamba abamu komenti zaalinga zigamba wandikirese ne kivundirayo. Bimanyira nnyo tebimanyi kwepimira. Wandikirese ne kivundira mu kkomera. Mwangu yo kijjayo mwandikirese. Ye komenti zezaali zisinga obungi. Omukazi yaguma n'atafa ku komenti bivumo byenkana ki byavumye byakoze eki n'agamba kakuggyeyo n'ateekamu akasente ke
n'ateekamu obudde bwe n'ateekamu obwongo bwe ne yeetala n'ayambuka nga wakkirira. Era ku nkomerero ya byonna n'akwata omwana we akaana akawere ke yeezaalidde nga ye akaamuluma n'akakuwa n'ayogera mu maaso g'omulamuzi nti oyo omwana w'oyo omusibe, tusaba nnyabo ow'ekitiibwa omulamuzi otuwa omusibe waffe asobole okudda ebweru, kuba ensonga zonna ze baali bawaddeyo zaali tezimatiza era baali bakwongerayo luzira. N'ateekayo omwana we. Bana nyongedde okuyiga ensi ku myaka gino gye nnina, nze ensi ndi kugiyiga. Nyongedde oyiga ensi. Omuntu n'asingayo omwana we. Bameka wano ku bonna abavuma Nampijja Kitone ow'omutima omubi nga we mumuyidi byonna byonna nga we biri asobola okukwata akaana kaakawere n'okateeka mu ezo firimu z'ekisiru. Nga tonnavuma kubanga by'ebivumo tubirina. Tubirina okw'okuvuma mmanyi tusobola. Era abamu bavuma ne yeerabira n'okwerabira nti baavuma ate nabo bamanyi okuvuma lwakwekomako. Ani asobola okukwata omwana wo n'omusingayo n'omuwa Mukunja ng'ali n'omuwa Asiya ng'okimanyi omuntu gw'olepoka naye ye full figure yali asobola n'okukigwamu nti baakozesezza omwana wa Nnaalongo Kitone okulwanira oli aveeyo gwe yali ayagala abe mukomera n'ateekawo embeera naawe wennyini n'akusuuyinga okuwa omulamuzi obujulizi okuwaayo obujulizi okulimba omulamuzi mu mankwetu. Nenga byonna omukazi yabikola, Asiya ove mu kkomera. Essaawa eno Asiya essanyu gye wali gye wannemye okutegeera, essanyu erikuzzaayo mu mikono gy'oli eyakuteeka mu kkomera era yali atwala obulamu bwo, kubanga omuntu akuteeka mu kkomera n'obulamu bwe asobola obbutwala. Naye obudde buno eyakuteeka mu kkomera kuba Nampijja Kitone si ye yakusiba. Omukazi eyajja n'akulwanira akujje mu mikono gya full figure yagumira ebizibu ebisigadde wakati awo, oba avumibwa oba full figure amukola atya oba amukola atya, omukazi n'aguma. Essaawa eno olaga oli ku ludda lwa full figure weeyanjadde, oyanjadde omukazi, oyanjadde munno, oyanjadde munno n'omwanjala n'omufungula n'omusulika bwoti ne bizinensi yo ogisse. Eyajja nze we yamala okunjija mu kkomera n'atandika okuŋŋamba nga bantadde eri n'atandika okuŋŋamba kola obulango bw'ekivulu kyange, langa enankani yange ebyassenga, langa biki kola bwoti, langa bino, n'atandika okunteeka ku puleesha. Asiya munno akunonye mu kkomera, ekitegeeza Asiya munno waakunona mu kkomera ng'alina ka bizinensi ke ng'akujje mu kkomera ataddemu ssente ze n'akutaasa emikono gy'omulabe, balina nasooka kulagira nti munnange nina ka bizinensi kange nnangiraako, olina platform. Nga munna akujje mu kkomera, ekkomera lye wali omanyidde Asiya singa baakulekera full figure muleppe 1 on 1 ku full figure ennewera gye yali yeewera, wali osobola osaasaanya ssente ezisukka, wali osobola otunda ne byolina byonna ne biggwayo n'ebyabazadde byo n'obimalayo. Nampijja najja ne bateekawo embeera n'ova mu kkomera, naako n'otakajjukira mwannyinaze, n'ovaayo mu kamera ng'oli ne full figure obutambi bwendi okulaba wano, n'ogamba nze we yanjijja mu kkomera n'anfuula muddu we n'anfuula mukozi we, n'anfuula mukozi w'embu nga ŋŋamba nkuba obulango, simekola obulango, teekayo obulango, langa ebyobwassenga byange, langa ekivulu kyange, ddala nga nvudde mu kkomera. Let me for the giving of the saying of the example. Ani gwe mba mpeerako wano ekyokulabirako ekyangu. Okay, nvudde mba nkutte bantadde mu kkomera.
Suuna Beni azanjijeeyo mu kkomera. Bwe nviiridde mu kkomera tugeze Suuna Beni alina ekivvulu. Kyetaagisa Suuna Beni amale okunkubira ŋŋambe teekayo obulango bw'ekivvulu kyange. Abalungi bange ndabika ebintu ebimu nze mba sibitegeera era we mbanga sitegeera nsabanga ne mumpa bulamu nyinza oba nze oba abiraba ekifuula nnenge. Ye sirisobola obutabatteeka okulangira ku munno naye ng'akutaasiza n'akujja noga nti Zeyovula emikwano egimu nja kugikene tujja lemagana ate nga njeetaaga nnyo buli omu mwetaaga mu kiti kye. Naye nze okuba n'omukwano ng'ondabira ddala ekkubo ly'enkutte ekyamu ng'olaba Mukunja kyakola kikyamu. Naye gwe mu kifo ky'okunnyambako ŋŋambe Mukunja by'okola bikyamu ogenda mmalira mu geyeena ogenda kwekoona ogenda kutomera. N'otanyambako kuŋŋamba Mukunja kyusaamu n'osigala ng'ompagira buwagizi vuma embwa vuma oyo kitone vuma embwa kibbi kifere gabbi kakazi kabi kafaanana bubi oli muwala mulungi kati yali alwanira abasajja ng'ate wano mmwe mwali muvuma Donasi obugalo obwakona kati essaawa eno ate Nalongo kitone ye Mukama taata. Sijja kwogera bingi anyway ebintu byensi bwe bityo buli kimu kisoboka ku nsi. Sarake nkulamusizaako, Fiona nkulamusizaako, Winnie wa Bobby nkulamusizaako, Kaluvini Kayanja ye nagambye sina kye ŋŋenda munenya. Waliwo omuntu nga Mami Jokeizi nkulamusizaako mami waffe omulungi. Pastor Scodius Mbabazi n'abalala mwenna baganda bange. Katusime Lilian timu King Shiba timu Omukunja Atasera. Mu bulamu bwange buli wendaba omuntu ng'alina kye yayamba ku muntu. Omuntu ne yeefuula n'akyuka. Nfuna n'okutya muli. Naye n'otunuulira baganda baffe abamu nga nabawala abalala bakyala abalala balenzi abalala baami ng'era bawagira Donasi abamugamba wooli we watuufu vuma embwa tugende sabula tugende. Nga munno omulaba yeeyabya mu kamera ayogera ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kubanga nze njagala nnyo omuntu bw'oba okyalina omuntu bw'oba oyogera bw'oba oyogera ebifaayo buli wamala obaawo obutakkaanya ggwe ate n'oyogera. Nze nga Mukunja nze ategeera akatono mba nja kubuuza ebbanga lyonna lwaki obadde toyogera. Obadde ne Mukunja ebbanga ddene mukolagana mukola ebintu byammwe ensi togikubira nduulu. Ne butuuka ne mufuna obutakkaanya ne Mukunja n'ojja n'otandika omumatiza abantu Mukunja mufere Mukunja mubbi Mukunja mutemu. Abantu bagenda kukkiriza batya by'oyogera? Kyokka munaye ate n'abantu baffe ne byonna n'abitwalira ddala nti n'obuuza lwaki luli tewabyogeranga nga mukyali naye kitegeeza mwali muli aba. Let me telling you the truth. Nze omuntu yenna ne mwepiikya naddala ekintu ekiyingiramu okwegadanga nze kasitonyumya sitoole nejjeebaamu okwegadanga nze nali neegadanzeeko mmanye essanyu ly'okwegadanga nze omuntu yenna nnyumiza sitoole erimu okwegadanga simanyi twegadanga ne tukola tya simanyi nenkola n'ofuna ebizibu nga weegadanze saagala wuliriza bintu by'oyogera nga weegadanze saagalira ddala mba mpulira n'obulumi nga saagala yadde okutunuulira ng'oyogera.
kasitobeera nga weegadda nzenze ne weepiica nga wali weepiica bane essanyu ly'okwepiica buli muntu alimanyi buli muntu yenna nga yeepiica ng'owoomerwa totuwaddeeko ne muwoomerwa mwekka bw'ababiri ne wayita akaseera n'ojjo nnyonnyola ensi mbu mufunye obutakkanya nga wali weepiica tompise njije ndyeko yadde oteekayo akagalo yadde owulirizaako obuwulirizi oba mbeere wali ku mabbali ga loogi nga mpulira muwoomerwa n'owoomerwa n'ojja n'otandika okunnyonnyola ebintu byosimenga nga mwaki nze kyova olaba abantu nga babadde baagalana ne mwepiica bya sisobola ne wonnyonnyola ebifaananyi sibikomentingako nze soogera ku bantu beepiica tolinawo kintu kyogenda kummatiza nga weepiica byonna byonna donasi yawandibinyonyodde n'otayogera nti baakuleetera omusajja ne mwepiica wawoomerwa n'onyumirwa nze omuntu yenna nga wawoomeddwa akadde ako kati obanga asaaliza ne bakadaama abakulwanira olutalo omuntu yenna yanaasanyuka gwe wali weepiica nga bo bali eri ku kataapu bakazi battu bali eri ku bicakyusimi babiyita bikyeyo bye beefumitafumi bikoze bitya weepiikiza owoomeddwa onyumiddwa okoze otya bituuse bizizza omuzigo ate zo okuba enduulu singa wagikubira wali nga waakamala oba nga mugenda okwepiica nampijja kitone we yakuleetera omusajja wonnyonnyodde nti yandeetera omusajja bekapa nampijja olwandikuleetedde omusajja nga mugenda muloogi wali okwatirawo essimu gy'okutte essaawa eno n'oyita ba UGX n'oyita ba Kaluvini Kayanja ba mitwe n'oyita ba Fulufiga n'oyita baani ne mukola akatambi n'otugamba nzuno nyingira loogi tugenda kwepiica nzuno njijeemu empale nzuno njijeemu akaleega njijeemu ennankani nzijeeko gundi nzuno ntandika newootanditaddeyo kamera eri wansi naye n'otulaga nti otandika akadde kano nandibadde mpulira essanyu ne ŋŋamba yatubuulirako yadde tetwasobola kudduka tugende ffenna tunyumirwe naye yatubuulirako nenze tosobola kwepiica n'owoomerwa ebintu byo ku budde buno n'ojja n'oyagala ate nze nje ukitegeera babanga gino mikwano gyaffe n'aba n'akasente ng'alinamu ng'olwo talina budde bwo ng'alina akasente n'abe UK ekyalo kyonna n'akimalayo n'ayambuka n'akkirira n'akola atya lwezimuweddeko n'afuna ebizibu n'alyoka akukubira essimu Mukunja munnange nga nezisitetasi ze apositinga mikwano gye bali abagagga abaakabi waateekayo busitetasi obukudaala obu emoji obuluma amannyo n'omala ofuna ebizibu n'onkubira ku ddiiru ki nga wali ng'onyumirwa nga tonkubidde kati gwe oyagala mu bizibu nze nzigira mu bizibu nze mu bizibu mwenjigira ndi wa bizibu ndi mukazi wa lumbe bano abasajja abakwana abakazi n'abakazi babiri omu agenda mu lumbe omulala agenda ku mbaga kulya keeki omulala agenda mu lumbe kukaaba olinayo n'oba n'abakazi ng'olina omukaabi w'omulumbe n'obayo n'alya keeki ku mikolo gwolaba kiba kijja essanyu ly'okwepiica donasiya n'otwepiicaako gw'omanyi amaanyi ago omusajja wasimba akagere ng'ofuna olubutaawo akagere ako omukazi engeri gy'onyweza omusajja kuba kitegeeza wafunira olubuto temwakozesa kondomu gw'omanyi sekisi ataliimu kondomu obuwoomi bwawoomerwawo okuwoomerwa mayirozi zonna ze wadduka ze watolontoka akatuuyo ako n'osala akatuuyo oyiro n'akyuka n'onyumirwa wenna obulamu omubiri ne gudda bujja ennaku zino mbadde nkulaba onyirira kumbe weepiica wenna n'osala akatuuyo ne bakusiimuula akatuuyo n'oyogera oluzungu welcoming baby you are for the sweet kati obudde wano mu bizibu minzaani eba tebalansinze ku luli tewatugamba ku luli tolina kye watunyega n'ojjamu empale n'ojjamu nika ne weetema sipeeya n'ogenda ne mu kanaabiro ka loogi n'onaabako bulungi n'okomawo ku kitanda n'ogaziya gw'omanyi amaanyi agabeerawo ng'omusajja akuwa olubuto otuzza otwo otusindikibwa otwo nga twa mwana otwo otujja si buli sipaamu ezifuluma nti zireeta mwana naye omanyi amaanyi agaago eryo kasipaamu k'omwana ako amaanyi kwe kajjira
n'okanyanyi n'okakanyala n'otuuya n'akatuuya akasembayo n'ofuna olubuto n'ogenda n'ojjayo olubuto. Ebintu ebimu tubyogera nga bisobola n'otuteeka mu kkomera nga kyoyagaliza munno kigenda kudda wuwo. Eyo ka statement donors yeekuteeka mu kkomera. Twegenderezenga ebintu oluusi ebimu bye twogera. Eyo ka statement yeekuteeka mu kkomera. Ojja gyogera mu maaso g'omulamuzi ne baŋŋamba tuggyemu olubuto. Bakubuze bakuba kalifomu nedda, bakuteeka ku mudumu gw'emmundu nedda. Olina emyaka emeka? Oyogera emyaka gy'emituufu. Omulamuzi akusindike mu kkomera. Kubanga Donna Asiya omuntu w'emyaka gyo bamugamba okuggyamu olubuto. Ekyo ekikolwa mwakiteesa mwenna mwakkaanya. Mwakkaanya emyaka gyo Donna Asiya tebagigamba kuggyamu lubuto. Donna Asiya kyova olaba nze mbadde nkusaba byoyogeddeko ebigambo mu sweetheart wange lekera ebyo bimala. Toyongerako sweetheart. Tokunkumula mukazi munno mukunkumula mu bizinesi zezo zaweddedde. Ebyo byawedde obwasenga bwe tebukyadda. Ebya motivating speaker bye byonna wabyo byawedde, ebyo wamumaze wawangudde. Teri akukoonako. Ebyo wawangudde. Kati ko myaka nze nkusaba busabi nga nze Mukunja. Ko myaka awo kimala. Toyongerayo awasigadde ogenda wunzika nga gwe weewaako. By the way, when for the speaking of the truth, kati ate we bituuse gwali okwewaako obujulizi. Byoli okwogera ti obujulizi tebukyagenda kwoli. Kati gwe weerwana. Gwali okwewaako kati ebyo obujulizi. Gwolaba ba social media kuwaga vuma embwa tugende sabula sumulula. Oba kategeera akantu ke nkugamba. Naye waliwo abantu abali okutunulira ne bagamba Donna Asiya ayogera bino mukyala. Byali okwogera ku munne wali okunkumula munne akunkumula mukazi munne. Wandyesizeeyo omuntu omulala Donna Asiya. Naye fuulufiga bamwesiga. Ebbanga ettono lyemmaze nga ndaba fuulufiga. Sigaana kumwesiga. Naye n'otuuka okulabya ebyama ebifaanana bwe bityo. Ebiyingiramu n'ekkomera eby'ebyama by'olimu Donna Asiya. Ekintu kuggyamu lubuto okukutta muntu. Okuggyamu olubuto mu nsango munene mwannyinaze. Ekintu kuggyamu lubuto olisuula abantu bangi mu buzibu. Ebintu byammwe mwabikoleranga eri nga teriiyo, tetwaliyo, ne b'oli okunyumiza tebaaliyo, ne fuulufiga gw'oli obinyumiza teyaliiyo. Fuulufiga alina akatabo katembeeyo ennyo katugamba okusoma bakayita okufumiitiriza. Naye simanyi oba nennyini kusoma katabo oko oba naye takyafumiitiriza bulungi. Simanyi. Ekintu kyokka byoyogedde byonna ebirala biki byokoze bisu yes biri. Naye ekintu kuggyamu lubuto oli kuleetera abantu abalala bangi ebizibu. N'omusawo yennyini kati gwe mwagulako eddagala omutadde mu buzibu. Omusawo yekka eyabawa eddwa by the way omusawo eyabawa eddagala eryajjamu olwo olubuto omutadde mu ttagali ate nga yakikola kuyamba kuba kye wali oyagala. Eddwaliro oba kiriniki eyo we mwajja eddagala erijjamu olubuto yonna ogitadde mu buzibu. Gwe kyogamba ebintu ebimuwa obisirikirako n'osirikako Donna Asiya ng'omukyala.
ebintu ebimu munnange Asiya ku nsi ebintu ebimu tusirikako. Akitegedde mwannyinaze, ebintu ebimu tusirikako. Bw'olaba ng'omuntu tavuddeyo kwogera nsobi zo, kiba tekitegeeza nti gwe tolina nsobi. Let me for the telling you the truth. Nze okubanga tewaliwo bantu bavaayo kwogera nsobi zange tekitegeeza nti sirina nsobi. Omukwano gwange omulungi andaba, okubanga abantu tebannavaayo kwasa bitereke byo tekitegeeza. Era nina okukkiriza nti nga oyo omukazi nampijja kitone, mulogo, simanyi musamize, simanyi akola atya, agenda mu baki, simanyi n'agenda mu baki, n'akola bino, n'ajjamu embuto z'abawala, n'ajjayo abawala, simanyi n'abaleetera abasajja ne babe. Nagambye Mukunja sirika tujja kusabula. Anazina takumba. Kati naawe tolina akawunti, olina fake akawunti, teriiko linnya, teriiko ki. Bagenze sebe naye oyinza okuba sijja kunenyanyo like watandise kunfollowinga jjeggulo. Kati engeri ke watandise jja akawungeezi oyinza okulowooza nti oyogera okusabula oyogera kigambo kipya mu matu gange. Ekitegeera kola akawunti entuufu ogisse mu mannya go nga naffe tukola ezaffe. Olaga obusajja bwo oba obukazi bwo naye oba okyali ku level ekweka akawunti kitegeeza toli musajja ekimala okusabula abantu. Gwani gwe walaba basabulidde ku intaneti n'afa. Kuba abamu mukyewanyisa nga ttulu ennene mbu oyo tujja musabula. Gwani gwe walaba basabulidde ku intaneti n'afa. Era ani gwe wali olabyeko gwe basabula ku intaneti n'amalako omwaka nga bamusabula. Zibe ennaku 2 wiiki egi ng'ekyo twakivuddeko. Olaba tuva ku bayikyuli be baakuba amasasi olwo gwe basabudde. Ne Nnaalongo kitone essaawa eno gw'oliko gwogaa nti gwe musabula wagenda kuyita ekinene nnyo ennaku wiiki egi. Nga twamubuuseeko dda tukyajjukira nako nti baamusabula nako ng'ate mwabuukidde dda ekirala. So kati gundi intaneti oba agizzeeko jja akawungeezi. Yes, kituufu oba wakajja e Kampala nange bwe nali naakajja najja n'amaalo. Kati nawe nze oba wazze n'amaalo go ku intaneti. Naye kirungi nnyo okwebuuza. Okitegeera. So sirina gwe nja kusalira musango ngambe nti kitone ye munampijja Nnaalongo ye mukyamu oba ye mutuufu, oba Asiya ye mukyamu oba ye mutuufu, oba Fulufiga ye mukyamu oba ye mutuufu. Naye ensonga yange esigala ng'eri emu. Omuntu yenna waaba alina nga awantu we yali akutaasizzaako. Omuntu bw'akukoleranga ebirungi 9, ekibi kimu tekikukyaya birungi 9 byakukoledde. Okitegeera. Ekirala ebintu bino bye twogera mu kamera ne tweyabya nnyo. Nze Mukunja gwe gundi nkwabya gwe nkwabya gwe, twabeeranga ffenna tubadde tusula ffenna mu kitanda kimu. Let me giving you a very good example. Singa kati seeno mbeera ndi ne King Shiba. Singa bukyane tufuna obutakanya ne King Shiba nentandika nenjija mu kamera, era gwe King Shiba twabeeranga ffenna n'okola bwoti welele nze nkwabya nze tonneepankirako nze nkwabya nze. Oluusi oba oyabya oli nga naawe weeyabya. Buli wenjabya Shiba nange neeyabya. Era buli wensonga bwendi nemuga gwe nsonda nze luno olugalo luli lumu luwokka. Are you for the seeing of the doing? Luno olugalo luli lumu ye lusonze mu gwe njogerako. Zino ezisigadde oziraba okutandikira ku kigalo kisajja zonna oziraba zisonze mwani, zisonze munze.
kati Donasiya yalowooza ali kuwiininga oyabya mukazi munno gw'obadde obeera naye we mupulaninga buli kimu. Weerabidde nti teri agenda kuddamu kwesiga. Ako kooli okwerabira tewali agenda ani. Era oli ne woonaaba okolaganye naye n'akuleetewe kubanga ensi ebizibu tebiggwaayo. Kino leero tubadde mu kyakkomera Donasiya enkya ogenda ggwa mu kirala. Mu bizibu ebyo buli kadde tuwunzika twetaaga bantu bannaffe. Owunzika Donasiya ojja kuddamu ng'oyo Naalongo omwetaaga. Ojja kutuuka akadde nga ne Fulufigo omwetaaga nga nange onneetaaga nga nange nkwetaaga. Tolinawo ogenda beera mu bulamu bwa nsi ng'oli wekka. Olaba n'omulambo gwetaaga abantu kuba tegwetwala mu ntaana. Ate gwe omuntu omulamu asaba n'emmere. So, what is it for the saying of the meaning? Kyengezaako okutegeeza nti obutakkaanya we bujja buleke kwerabiza nti enkyo ojja kwetaaga munno. Era Donasiya ku bigambo by'oli okufubutuka obungi bwabyo n'obuzito bwe buzitowa, muntu kyo yali kufuula mukwano gwe n'akubuulira n'ekyama kye. Bw'oba osobola okutemaatema mukazi munno sipeeya n'omutuusaawo ku bintu bye mwakolanga nga tetuliiyo. Kubanga nze Donasiya gye tubadde twesanga omanyiiyo switaati wange. Nze wonna tewaliwo wenkusisinkanyeko nga toli n'oyo mukazi. Ennaku zonna ze tusisinkanye naawe tubadde tusisinkana ng'oli ne Nampijja Kitonne nga mutambula mwenna. What is it for the saying of meaning? Mubadde mupulaningira wamu. Byonna bye mubadde mukola byogezaako okukakasa ensi essaawa eno nti byonna ebibi amazambi gonna byogezaako okulaga ensimbu ono Nampijja Naalongo yabadde ng'abikola. Naawe obibaddemu. Kubanga singa tobibaddemu singa wabyogera dda. Naye ebbanga lyonna obadde tobyogera. Ekitegeera. So, kati bano bakyali baffe bo bafaani baffe. Bw'ojja kubalaba okuwagira nga bawaga bagiwa omuliro, vuma embwa sabula embwa tugende ekola bwoti. Naye bo tebabangako na sayidi. Ono agambye senga mukyamu. Ate tuli kusala musango. Era tetumanyi oba ani mu emisango Katonda yasala emisango. Tetuli kusala. Olaba ne bajjaji balooya bajjaji abatusalira emisango wano ku nsi mu ggulu nabo bagenda gibasalira. Kiba kitegeeza nti naye atuula wali eri ng'azze ku mulimu sala musango naye gy'ayitira naye alina ebikyamu byakola ki? Byakola. So, we are not for the ear, for the cutting. Wano tewali alisalira munne musango. Era trying for the getting me of the right. Oba Naalongo mukyamu, oba Donasiya mutuufu. Kyonna kye kiri. Donasiya yandibadde tayabya nnyo byama bye babadde nabo ababiri okutuuka ku ekyo. Eyo y'ensonga yange simanyi oba eri kuti oba awo mba ntegerekese bulungi. Nti we muba mufunye obutakkanya ne mwawukana. Si buli kimu omuntu asirikako naddala omukyala. Donasiya kati ne wooba wafumbiddwa musajja naaku. Kati Donasiya omusajja ne waba mugagga naye ng'amanyi afuka ku buliri tasobola kuwasa. Kubanga olunaku lwe mulyawukana ogenda vaayo ogamba ensi nti bba wange abadde afuka ku buliri. Ku byokoze ku mukazi munno biraga. Abakazi bagumira bingi. Singa abadde musajja twandigumye. Twandigambye omusajja abasajja we banyiiga oluusi tempa yaabwe egenda waggulu. I for the getting of the saying. Abakazi basirikire. Donasiya mwannyinaza abakazi bakuuma ebyama. Abakazi bakuuma ku byama. Omusajja omukazi afumbirwa omusajja ng'omusajja akojoba ku buliri.
n'afukira obuliri ne buggwayo. Omukazi n'akeera bulungi, n'akukusa omufaliso, n'agutwala n'agwanika. Banneyiba ne bamulaba, n'amugamba ate ogubadde. N'abagamba bannanga, amazzi munnange nankani enju ebbaati eryo landiroodi twamugamba alitereeze. Naye munnange tebaalitereeza bulungi litonnya. Ngamba ye akasana nga kaakanye ennaku zino amazzi gayiseewa. Munnange omwana oyo omwana afuka ku buliri. Abakazi babumbirira ebyama ne baku. Omukazi Doni Asiya, letting it from me, omukazi azinga ebyamana, omukazi aba n'omutima ogw'emmizi ogusirikira ku byama. Olina ebintu by'oyogedde nga singa bukya nga we muli okwereega mbu simanyi newe tugenda mu kkooti mbyogera, newe tugenda ku poliisi. Olina ebintu by'empulidde oyogera nga newe otuuka mu maaso g'omulamuzi, billa osigalayo. Nze saasoma nnyo simanyi byamateeka, sina nnyo kyema. Olina ebigambo by'empulidde oyogera Donasi yanga singa bukya ebyo bye muli okwewera mbu oba tugenda mu mateeka oba tovaayo. Ng'ogenda mu maaso omanyi zino kkooti zaffe eza TikTok, ensala yazo ey'emisango yanjawulo okubiri ebiri eri mu kkooti, ate okimanyi Donasi. Bino bye tubaamu obulamu bwaffe ffe obwa bulijjo ne tujja ensala gye tusalamu emisango eno nga tutudde eno gye tunywera enjaga yaffe n'akakomando. Ffe tusala emisango mu ngeri yennyini ng'olaba byebyo, w'otuuka mu kkooti biba birala. Kubanga Donasi naye nga w'obadde obyogera w'obiwulira, otuusewo omulamuzi. Obinnyonnyodde nga w'obinnyonnyodde. Naalongo Kitone yandeetera omusajja n'amugamba nneebakeko. Omulamuzi agenda kubuuza yakwebakako nti yanneebakako. Naalongo yaliwaawo ng'akwebakako bate yaliiwo nti Naalongo we yandeetera omusajja ye n'agenda ne tugenda ffeka mu loogi n'anneebakako. Omulamuzi agambe we yamala okwebakako ne kiba kitya. We kyanneebakako ekisajja ekyo we twavaayo n'enfuna olubuto. Omulamuzi ajja kubuuza walumanyira awaawo wennyini nti olufunye oba kyatwala akaseera. Nti kyatwalamu akaseera. Ki ekyaddirira obinnyonnyole nga woza obinnyonnyola then mutuuke ku siteepu nti awo nze ne mbagamba sijja sobola bana lubuto. Naalongo n'agamba Naalongo kyo n'agamba tuggyemu olubuto, n'agamba bbaawe nti Donasi yamuggyemu akabuto okasuula eri. Omulamuzi olwawuliriza ne bakuleetera eddagala erijjamu olubuto, n'ojjamu empale ey'okungulu, n'ojjamu nika, oba baakuleetera ddagala ki, oba baakuleetera ddagala n'oyingiza mu bitundu by'ekyama n'eddala bajja kubuuza gwe alyeteeka nti banteekayo baalimpa ne ndyeteekayo olubuto ne luvaamu. Byonna gye binaawunzikira omulamuzi akubuuze Donasi olina emyaka emeka? Mukama waanaakuvaamu n'oyogera emyaka egisukka 18 luzira. Kubanga omuntu asusiza emyaka 18 nga wazaala ne ku baana, okakasa by'oba oyogera obeera okyakakibwa, bakyakugamba nti jjamu olubuto n'olugjamu. Okugjamu olubuto kutta muntu. So ebyo tubiveeko. Just kibadde kitunuulidde nga mwenna bambi muvuma omukazi naye ng'ebimu tuvuma oluusi tusala emisango nga tusala mu butamanya. N'ekizibu kye tulina nti oluusi ffenna twagala tube baalooya. Ye kizibu ekiba wano ku TikTok ne ku social media. Buli muntu ayagala kuba looya, buli nsonga eguddewo, buli muntu ayagala kwefuula nti tasobyangako. Omanyi buli w'okiwulira mu mutima gwo nti tosobyangako oyanguyirwa essala emisango, oyanguyirwa n'okukola vidiyo ezivuma. Naye singa obukya naawe n'ojjukira nti ekituuse ku Donasi ne Naalongo nali nkikozeeko, bangi baali bajjeemu ku mbuto wano, bangi baali bawaddeyo ku mikwano gye nti weetunde. Ne waba abikola, I don't for the doing for oba abikola nze naawe yo tosobola kugireeta n'ogimpanga nsonga mbu Naalongo Kitone mbu yadiringira Donasi abasajja mbu ogwo musango kunze. Gwe yakungamwe abali wano temwediringira basajja, temwediringira bawala n'okubira munno paasi. Bantu ba wano kwefuula ole nnyo mbu oli waki mbu oli wa mutuukirivu nnyo. Gwe yakungamba bano ffe tetubikola.
waliwo ebyatabikola ogw'omusango nze kunze ebyo binnyinnyonnyola yandiringira omusango nze singa oŋŋambye nampijja kitone oba yatema omuntu n'amuggyako omutwe nga n'obujulizi weebuli oba yaleepinga oba aleetera abasajja abakulu n'abawa obwana oba obuto obuwere obuwa pulayimale nti bwebakeko ekyo naye bino omuntu omukulu nga enewe abalongi bange eyo tuveeyo tiimu King Shiba tiimu Omukunja Atasera abalungi baffe bafaani baffe munsonyiwa okusooka okuyitirako eyo oluusi ffenna bitukwatako ebintu bino buli weweefula nti tebikukwatako ffenna bitukwatako bw'olaba munnaasobya era mu byenjogedde eriyo omu oba ababiri abalina kye bajjeemu eriyo abadde alowooza nti no kiri bweni ngaakyo bitukwatako saagala nnyo buli kadde kwefuula nti buli nsonga sikwate bitukwatako so we loving you so much Mukisa Construction Services nsanso okulaba abandabira ku mukutu ogweno Alexis Governor Crean Mase Sophie Nantongo Shifla da Queen Katende Rogers Aisha K Fatia Usina Zizinga Moses Dota KV Rekio Amoti Wazadi ne bana mwe abana bange mwafunye eri ejo n'eritigi Taira wa Gifty Mumbejja Betty Cabex Nation n'abalala mwenna I loving you so much Justin Katusime Jackie Akiki Tike wa Bobby Dota n'abalala mwenna leero tusiibye nno mu studio olunaku lulamba tukozeeyo oluyimba olulala baluyita X I am for the suwo mukama wanaaba akeseza bulungi obudde tuyinza okuluta enkya then wetumala okuluta bannange tulina ebintu bingi bye twagala okukola nga tetunnaba kulinnya nnyonyi just nyongera okubeebaza obutakoowa mwebale nnyo abawagizi baffe abatubeereddewo mwebale nnyo bamaama ne bataata mwebale nnyo gwe kyotukoledde kyolabanga ekitono ene waffe kinene so nnaku z'omwezi 12 omwezi ogujja kata tujja waliwo n'ensi endala gye bagezaako tugoberako awo jo twabadde ku interview ne tubasaba ne tugamba bafaani baffe abalungi kubanga bino ebintu by'ensi it is all about connection nti nze kyendabanga ekizibu ku mulala kiba kyangu kati ebintu by'ennyonyi kuffe bibadde bizibu nnyo naye mami Jokes yagira bugizinaga abaana bange kankwatagane ne ali management ekata saabavulu waayo mugende muyimbire abantu kati kitegeeza kuffe kyali kizibu naye ye nga ye kuyenga kyangu kati we nasinzira ne mbasaba nti n'abalala abalinayo ku zi connection mutuweeko nsaba busabi siragira mutuweeko ku bu connection obwo mu nsi ez'enjawulo South Africa, Dubai, wa Kenya, Tanzania, Rwanda tuli lwedde okusavinga era tujja kujja tuyimbe enamba zaffe ez'amasimu weezire ku social media handles zaffe zonna YouTube Omukunja Atasera enamba y'essimu weeri dear eat cucumber to cleaning of the eye amaaso gange ki ngajja tereera nina ebintu bye nakozesezza ebikambwemu okusinga ku bye mbadde nkozesa ne gakyankala namu naye nga gajja kutereera gajja kutereera don't worry tefaayo mukwano thank you ye cucumber nga akola emigaso mingi bannange kitegeeza cucumber omuntu abala ennyo bizinensi yandirimye cucumber atereeza amaaso banyinaze bakadaama cucumber alina mugaso ki waliwo gwe baali bakebera ensawo ye ng'agenda ku kyeyo nga mulimu bicucumber 4
size ez'enjawulo naye nga zibyakula. So cucumber alabika alina omugaso gw'amaanyi. Aisha K, Fair Lady, Katusiime, Mombejja Betty, Taylor Gift, Esther, Saidati, Nakitende Vicky, ye kituufu cucumber kyali kyakulya naye emigaso ne gijja giwera n'akyuka kati. Anyway, Jerome, how are you? Cucumber ayambako muki? Mukikiri? Nagambye Shiba aliwa Shiba awumuddemu asibye mu studio ng'ayimba ng'akooka. Anyway, ebigambo byebyo okutwaliza awamu naye nga tubasaba mwongere tuconnectingako kuba ffe tusobola okubeera wano nga kyetulabanga ekizibu nga gwe olina connection ku kintu ekyo. Ezo ensi z'ebweru ng'olina connection olina ennamba z'amasimu z'abategesi baayo ab'ebivvulu. Internet etuyambye nti esindise music waffe n'emusindika mu nsi ez'enjawulo. Tuba tusobola okugenda ne tusanyusaamu ne tuyimbiramu kuba Takia Anet, how are you? Abantu mwenna abataddeyo posita yaffe ey'ekivvulu kyekkata ne mugiteekayo nga DP nga profile picture ne mupositinga ne mukola ki. Mukama Katonda abatuweere nnyo omukisa mikwano banywanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala temuli tuva ku mitima bannange. Mwebale kutwagala nga tukyali balamu. Masa agambye stop using biragalalagala muku nze Kadama nkwagala nnyo munnange more blessing you and sweet Shiba. Nange njagala nnyo okubivaako muganda wange tolowooza nti nange mbinywa mbyagala. Nange njagala nnyo bivaako nga naye wewalemera ku bwenzi nange we byannemerako tolowooza nti mbikozesa lwa kwagala muganda wange. Gufu kituuka ekiseera ng'oli addicting. Live from Kata onoolya ku mbuzi keizi. Shiba onaalya embuzi nga tugenze Kata waliwo ayagala otuttira embuzi. Kingdom Kamama oba otulo tukatutte oba kali kuki oba kali kuki kateeka okuba kalina bye kali okukola ngenda kayita ndowooza kajje kababuuzeeko. Okusiima kwaffe okw'ekika ekya waggulu twebaza basponsa baffe bonna abatuwadde emirimu okulanga naffe obakolera obulango ne batuwa ku ssente zaabwe ng'ate nabo balina ebizibu byabwe. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Lukwago James Property Consultant bakola mu bya ttaka, poloti, bizimbe, basangibwa Matuggaabwe beba yaguza maama Shiba poloti yali ya $9.9 n'agimuguza $4.5. Balina poloti ez'enjawulo okwetooloola ekibuga Kampala wano. Ettaka lyabwe ne poloti zaabwe tekuli nkaayana kyolaba tutuwulirangako nga twereega tukoze tyanga eri ab'amadubala. So mumweyunire mumuwagire. Queen of Peace Day and Boarding Primary School Nakifuma. Eryo essomero lyatuwa basalizi. Omwana wa maama Shiba n'omwana wa Shiba bonna bali eyo basoma. Ekyo ng'okitadde ku mabbali bafaanana bulungi. Manye eriyo essomero ly'owa omwana. Baganda bange n'otuuka ku mwana gwe watwala ku ssomero noga namuleeta mu militale ng'omwana akulubuse atunula ng'omuyeekera nga takyali muntu. So nabo osobola okutwalayo omwana wo kubanga living testimony kati ebeera erabika kwabo abaana be twateekayo. Ennamba y'essimu bw'oba ogyetaaze osobola okunkubira ku yange naye nga Brazilian awayo mwana gwe nkuyagala nnyo. Osobola otwalayo abaana n'obawagira bazimbye ne kalina nnene gamulengejja ewedde era taamu ejja abaana bagitandikira mu kalina. So osobola otwalayo omwana. Saku furniture kuba Saku yamala n'annyiizaamu ng'ayagala kunfuula omufala omuntu atalina buvunaanyizibwa. Nze omanyi oba oyagala oba mukwano gwange weewalanga nnyo okunfuula fala kubanga nze jjukira obudde bwange bwonna neeyisanga fala
naye tekitegeeza nti ndi fala. Yayagala okunfuulamu nkaawo fala. Andaganga waaba busy nnyo, ampa appointment ogenda kujja simanyi niyo ate otuuka omukubira mbu ate nfunye abulaputingi program simanyi ate bampise ku kyaki gwe n'owamu no program emu 2 3 ze simanyi ate kati kola bwoti leero yayogedde birala enkya. Oyo ne mmota naye nga tekijjaawo kyekiri kye nabagambye omuntu bw'akola ebirungi ekibi kimu tekikwerabiza birungi byakoze. Sakufani kyatumwebaza byansuso nti yawa maama Shibba ekitanda n'akatimba k'ensiri tumwebaza ak'ensuso. Mukama Katonda amuwa omukisa ogw'omuyiika bizinesi ze ziyitimuke era tumuwagire. Mukonja talking talk about Sona Beni Lili Puzzle ne Kamali Mali. So badde nkyali kuba sponsor bafaani omulala Dolini Jerry lwakuba ennaku zino naye yambulako. Niye omulala sponsor waffe gwe soogeddeeko bangi nno naye nga mu byonna jokeyiza ate ye twetaaga omwebazaamu ak'ensuso. Aisha wa Bobby ne Mukonja, Aisha ke awayu amoti wazadi. Ennamba ezo zonna ze ndi okubawa zonna abantu bonna benkoonyeeko bw'oba olina service gye weetaaga akukolere osobola okujja ombuuza kubanga kati ennamba zaabwe ez'essimu writing for the now sizirinaawo naye nga mu bantu ab'enjawulo tulina omuntu guno oba tunaamukolerayo kapate lwakuba nno tali mu Uganda. Omukyala Mami Jokey Buladi wange omuntu akulinnyisa ennyonyi muve mu bino bye batukolera ebirungi ne twefuula abatabirabye. Nze ndi kuyingira mu byafaayo famire ya not even for the family ekika kyange ekika kyewaffe yewaffe nze ngendo osooka okulinnya ku nnyonyi. Gwe gyo nomanya buli we mubeera mu famire taatawo n'agula akagaali n'abaana be n'ekika ne famire abagiyingizaamu akagaali. Bw'agula piki aba bayingizaamu piki. Bw'agula emmotoka famire aba amaze ogigulirawo enzigi z'emmotoka. Bw'alinnya ku nnyonyi famire aba agiyingizaamu omukisa gw'ennyonyi. Kati tunuulira omuntu atatumanyi tamanyi twavaawo okujja e Kampala siffe tutuukiridde nnyo wuli ali eri mu Amerika. Abamu oluusi tumanyi okufuna endowooza egamba ababa bali mu Amerika abo bagagga ssente batoola ku bbando. Naye ne weerabira nti bangi abalina ssente essente tugenze wala bangi abalina n'emmere ey'okuyiwa n'agiyiwa wali n'agiyiwa ku kasasiro nga tagiwadde muntu kugirya naye ng'alabawo wali enjala beeruma abagenda okufa abakonzi be. So kati tukijjengawo ekyokulowooza nti abali mu Amerika abo bagagga era yatodde wasava nedda. UK ali UK mpozi UK si ya Amerika. UK yeki ye USK wama Amerika ye USK then UK Iranda. Kikunze ebintu byammwe eby'oluzungu ennyo ebyo saa bintu bimalako nnyo mirembe obulamu bwange. Okitegeera oyinza olaba nga naye mu famire ye alinayo ababonaabona alinayo abeetaaga obuyambi alinayo ki naye omuntu n'akwata ezo ssente n'agamba nze bataddemu. Abantu ababi kituufu ku nsi bakyaliko naye n'abalungi kwebali. So njagala okubasaba mumuneebalizengako nnyo buli we mumulaba mumunsabirengako Katonda ayongere okumuwanirira. Ate nno nga oba ovudde ne ku ebyo ebyotulinnyisa ennyonyi atubuuliridde mu bintu bingi. Nze oluusi wempaba n'akugamba wano bakola bwe bati wano tukole bwe tuti
so kati oyo aba afuuse sisitawo ow'okunsi. Era waliwo ne foundation alina abaana be yajja mu ghetto abatalina mwasiriza ab'oku street. Bantegeezezza kibiina bakiyita batya balanced life family. Era nga sinaba kulinnya nnyonyi ngenda funayo olunaku ngendeyo abaana abo nabo mbalambuleko balanced family. Mujja kundaba nja genda live nga ngenzeeyo ne wendiba nnina kiwano kuba omuntu akulinnyisizza ennyonyi kitegeeza nange nsobola okwefiirizaayo kyonna kye neefiirizza wano ngende ndabe ku baana abo. Omanyi oluusi twagala tuyambibwe naye ng'ate ggwe toyamba. Oyagala bakwagale kyokka ggwe osiga bukyayi. Oyagala ebiseera esinga nze baakitugambanga ne Pastor Bugembe yakitugamba, by'oyagala bikukolerwe naawe bikole. Bw'oba oyagala bakuyambe naawe baako b'oyamba. Bw'oba oyagala bakwagale naawe baako b'oyagala. Naye abantu abamu ayagala bamwagale, yoli ekisi w'omuntu omu gwe mwalaba ayomba akaaba nga ye tebamwagadde, alina following, tebamuwa yadde 10, tebamusindikira yadde 2 mbu kyokka ffe mutusindikira. Bannange ono omukyala alyose n'ajja bannaye Mukama Katonda. Saya Keys. Oh my Jesus. Coming here. Banaye simanyi oba enaamukkiriza omuleeta live. Banaye mundeetereko Joke, mami Joke waali, mundeetereko ne Saya Keys. Saya Keys yansanga ku live. Bwe mujjukira ssente ze twakozesa mu buvuvuŋŋana awo bikyawo tugenze tutandika ku poloti awo nga tutandika ku poloti ya Maama Shiba. Emitwalo 8 gye twasookerako okusasula cash. Saya Keys yansindikira miliyoni ya ssente. Simumanyi, simulabanga nako, simanyi na watu nulanze, sibamanyi baana, simanyi na bimukwatako, simanyi na je. Miri yansanga wano ku live wano. Nanga Omukunja asome namba. Ate nangamba n'okunneebaza ne tonneebaza tonjogera nako. Miliyoni nenjiraba ku ssimu si byakumu. Let me for the bling. Bana Saya Keys tasobola kujja live account yento. Saya Keys funayo account. Egundi eri kugwa. Funayo account. Eri esobola okgenda live mukwano. Ojje kandete ne mama bana mami sindika guesting uno mami asindise mami Jokeys owe UK kamulete nkulopere ne Saya Keys. Banange mutabani Mukunja oli otya? Je ndi mami yo oli otya mami? Sesa. Saya Keys. Mukunja timu Shiba Mukama abawo omukusabambi mwebale kubaagala. Mbadde njagala kuleetera Saya Keys omulabeko bannange simanyi bimukwatako, simanyi na gyava bawa Illuminati oba waaki. Naye ate ssente za Illuminati teziba na mukisa, naye yampa ssente ne zikola. Nze nfubanyulanga ssente omuntu gyampadde baako kyekola. Gwe omanyi omuntu okusanga ku live n'akuwa nga takumanyi, talina wakuyita, takulinaamu yadde essuubi nti muli ewasa, kuba nze natunulira ebifaananyi bye kiraasi gy'alimu. Newe osonga busonzi waafuuyisizza poliisi eyinza okunoona teriiyo ssuubi, naye n'azisindika. Saya Keys kankuwa akawunti gy'oba oggiramu live. Ninawo akawunti wano etali gundi. Saya Keys bambi webale kubeera na mutima mulungi. Bamuyita Saya Keys, kamuwe akawunti, kamuwe namba y'essimu alogingemu ajje live. Mami waliwo n'abaana abalala tiimu King Shiba banaye bakoze omulimu ogw'ettendo ogutatende. N'abakusabira nga tebakuwadde ssente, n'abakuzaamu amaanyi, abakwagaliza obulungi, bonna bambi tubeebaza. Ffenna abawa ssente,
abayagaliza abasaba fena tugabanira wakati mwebale nnyo and keep it up. Tofayo yinza okwagala okuwa naye nga tolina naye just the fact that you are wishing Shiba and Mukunja the best. Namwe mukama abawa omukisa era tugabanira wakati temugwamu maanyi bayinza nabo takuyita oba oluusi oyagala kujja obuze ku Mukunja n'otasobola. Jjukira nti Katonda alaba nti olina omutima omulungi oyagaliza era mukama agenda kuwa. Tugenda gabanira wakati ye Katonda mwesigwa tagamba mbona awadde nnyo kamuwe nnyo. Pasita okay. So janguko katono wano mbadde njagala wasa ya keiza akawunti mami ajje omubuuzeeko ajjeko lwayivu. Mwena mukama abawo omukisa abalina emitima egyagaliza buli alina omutima ogwagaliza kankubulire mukama agenda kuwa. Sayakeizi kyengenda okukola mami tukole bwe tuti Sayakeizi ngenda muwe ennamba y'essimu wano agirogingemu esindike koodi akawunti zaffe ezimu wano akawunti yaffe emu egende mu ssimu ye kati akozese ya akawunti ajje lwayivu. Are you now for the getting of the doing? Yeah, I'm getting off so for the saying, yes. Kati kyengenda okukola wano waliwo ennamba gye tulina. So mwena muddemu amaanyi abamu teri abamanyi naye njagala babuulira muli generator. Aba Facebook kambasibule God blessing you akayimba akapya kafuluma nkya bakayita X music wa formula alisigala maama gye biri ku YouTube channel Omukunja Atasera n'ebisingawo 12 omwezi ogujja twesange kata bana ba mama. God blessing you so much, I loving you. We are for the loving you aba Facebook.